Mukubiddwa MRI TV erinyanze Kivumbi Najib era nga ndi wano eno okutuusaako ebigenda mu maaso wano eno mu kaseera k'enkuba. Enkuba etonnye, tulaba nga oluguudo luguddemu oluva eri ku kibuga eky'Ebbajjo oluyingira wano eno mu mabuga ag'Ekigunga, naye kakati essaawa zino eno wano wendi ye round about era kumpi waliwo kanisa. Ekkubo lyeri lyerikutwala ku kibuga eky'Esseeta nolikuyingiza Kigunga, then liri ekkubo lyentunuddemu sayidi z'eno lyerikutwala Ebbajjo, naye ekkubo eryo lyenkulaze ekkubo eryaguddemu era nga lisaasaanyizza era lyonoonye entambula ly'ebidduka, whereby emmotoka ezimu ezibadde ziva ery'Ekigunga nga zigenda Ebbajjo nga zitema jjaamu tezikyasobola kusalayo, kanti kwegamba kyongedde ne jjaamu ku kkubo linene ery'Ekigunga erigenda e Kampala. Omusasi waffe kakuwe ebisingawo. Ezimu ku nsonga lwaki oluguudo luno lwaguddemu ziri nti ekkolero eryasooka okuweebwa omulimu guno eno gwakukola ku luguudo lw'Ekigunga Bbajjo yaweebwa ensimbi n'ebikozesebwa bitono ddala, ate nga obwetaavu bubeera bungi kubanga enkuba wetonnya amazzi olumu gabimba ne gatandika n'okuyita ku luguudo waggulu. Kino kireetera ddala oluguudo luno okunafuwa. Ensonga endala eri nti emmotoka ez'ebyamaguzi ezikozesa oluguudo luno zibeera zizitowera ddala. Kino kyongera ddala okunafuya oluguudo luno. Ku mulundi guno ebikozesebwa bireeteddwa mu bungi nga bw'olaba, ntegeezeddwako nti bagenda kukola olutindo nga bakozesa obuyiiya n'emitayimbwa kw'ossa seminti okuzimba olutindo luno era lubeere lugumu. Oluguudo luno luli kumpi n'olutobazi era abantu abalinaanyeewo balima ne basobola okufuna ekyokulya kw'ossa n'okwebezaawo. Amakanisa abantu we basobola okusabira gali kumpi ddala era kino kyongera ddala okuzzaamu abantu amaanyi nti buli kimu kigenda kutereera. Ku lwa MRI TV erinnya yenze Kivumbi Najib, wano Ebbajjo Mukono.